Isa teka Sheikh Ibn Qayyim yono gutubade tusoma naye yasoma Bible mu kitabo cha Hidayatul Khayara fi ajubatul yahud wan nasara obudde bututwala naam kakati bwemalirizo oyo nendeta ono Sheikh bamuyita Ibn Wahfi al-Qahtani yewandika ekitabo kibayita Husnul Muslimu kimutambula nakyo mu nsawo ekyedduwa Sheikh mumanyi atula ku lukiiko lw'abamanyi naye yatuwandikira ekitabo kino الفقه الدعوة بشيت فقه الدعوة في صحيح البخاري نايمونو ياتيكا ملاينيزا بايبولي osheged muno yateka mulayinizaaki za Bible era nawandika ekitabo ekirala ekyali mu research ye ya doctora kuba doctor kibayita al-hikmatu fi da'wati ila Allah nti amagezi agali mu kowola abantu okubaza eryani ekyo yo buyatuka ku bannaswara yatugamba tusome bitabo byabo kakati Sheikh Ibn Qayyim yasoma nnyo Bible eno yennyini kati njagala bagambe nti nno si musiraamu era njagala bagambe nti nno munnabbidaa nga ye musajja yasinga okusomesa aqida mu bamanyi b'eddiini y'obusiraamu y'omu ku basajja basinga okusomesa aqida yaffe Sheikh Ibn Taymiyyah ne Sheikh Ibn Qayyim basajja bamanyi nnyo ba aqida bamuyita Ibn Qayyim al-Jawziyya yawandika ekitabo kino bakiyita Hidayatu al-Khayara mu kitabo kye ku page 217 kitugambye nti kitabo bakiyita Hidayatu al-Khayara fi ajwibati al-yahudi wan nasara fa fil injili Yohana ani agamba Sheikh Ibn Qayyim ففي الإنجيل يوحنا منجيل يا يوحنا السورة 17 ya kusatu kotingawo 17 ya kusatu anna al-masiha mazima masiya qala fi du'aihi yagamba mukusaba kwe innal hayata daima obulamu butagwawo inma tajidu linnas buli muntu yenna bwatekeddwa okumanya bi ayashhadu kwe kakasa بأن يشهدوا وككس أنك أنت الله الحق نتقوى كتوندا أومو الواحد الحق أومو ومزما وأنك أرسلت اليسوع ولا يبغى ليسيج كما يسوع كيشتجزا يسوع اليسوع المسيح نتي مزميرا ينيني يتوما يسوع مسيحا يسوع كريستو كده كتابة الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب المعاصره kini kitabu kyawandikibwa nabi wa al-islam ushiko lwabamanyi be Makka lishabab al-islami abavubuka boza bandi badde baagala ofanagana ko nga bano naye ekikulu ennyo buli bayogeranga kunzikiriza enzikiriza zonna n'amadhibu agawolwa leero basomanga mu bitabo byabwe tewali nzikiriza gye bayogera kati olaba nti an-nasraniya christianity oshegedde naye muno basomera mu layiniza Bible zokka bashita al-mawsu'atu al-muyassara fil adiyani wal madhahib al-mu'asira era ng'ekiri wano kati Sheikh ono bamuyita yawandika ekitabo kino bashita izharul haqq okweyoleka kwa mazima bamuyita rahmatullahi al-hindi omusiraamu ono al-Uthmani yava mu family ya Uthmani dhonuraini era baba mogerako ebyafaayo bye yali muzukulu wa Uthmani dhonuraini ono allama bamutekako ekigambo taalifu asheikh al-allama ekigambo allama ono mu Uganda sinamuwulirawo bwe bakiteekako nti allama yava mu alim naye n'abeera allama ono ng'ogamba doctor mu byayirimu nasinga kuba kati ate ye n'eddala lya doctor baaliyiseeko ne bamuwa eddaala nti allama so nga wano bufaawo tukoma naye Sheikh njagala atunuleko katono nnyo mu kitabo kino ngenda kwogerako ku layinizi yaleeteza Bible nekyo kyonna kijjudde Bible yekubagana byonna ebigikwatako byonna abamanyi bano mu Uganda bamwe baali bakikozesezzaako era bakirina naye simanyi oba bakisomamu balina bye basomamu bye bajulizamu nsuubira okuba nti awe njagala kati bidaya ne nihaya nsuubira okuba bakirina eno hadithi bagiraba naye basome hadithi eno nga nabbi yeerumbiranga n'abakristaayo gye basomeseza amakulu bwagamba fi madaris inna lillahi wa inna ilaihi bwakozesa ekigambo fi madaris madaris gabwe gali luddawa ye kanisa byebigo nabbi n'abalumba gye bali n'ababuuza nti bannaye mu bino byemuliko temundabangako mu bitabo byammwe
lwaki tebasomeranga aya zimwogerako mu Qur'ani kati eno bagiyita fatawa nurun ala darbi kakati buli muntu yasomesebwa ku Sheikh Ibn Baz bwakomawo Uganda yewaana kubanga y'omu ku basajja ababadde basomesa mu universities ez'enjawulo mamlakatul arabia saudiya kati kino bakiyita sahihul muslimu tugenda kusoma mu kitabul hududi hadithi ntuufu eri muttafaqun alayhi gwanaba akutte Bukhari genda osome mu kitabo kya Bukhari omujalladi gwa 9 omuzingo gwa 9 osome awali omutwo omunene oguwandiikiddwa nga gugamba nti nno kitabul muharibina min ahli al-kufri war-ridda kitabu al-muharibina min ahli al-kufri war-ridda ekitabo kyabo abalwanyisibwa abakafiri n'abo bamurutadde bituyinza okuba nti no tulwana nabo mu bigambo mu lutalo lw'ebigambo kati kino ekitabo kituwa mu Bukhari ojja kisanga mu mulyango mu Bukhari ojja kusoma babu bagiyita babu rajimi al-yahudi wal-yahudiyya fil balati kati mu muslimu eno gyenkutte babu rajimi kitabul hududi kakati genda ku kyobujulizi nabbi Muhammad sallallahu alaihi hadithi zigamba ki yasoma ku kitabo ekitali Qur'ani oba yasoma ku Qur'ani ekyo kikulu nnyo kantandikire mu kigambo al-bidaya wa nihaya yeruweyo Sheikh Ibn Kathir ono Sheikh Ibn Kathir era yenanyini tafsiri jibayita tafsir al-Qur'an al-azim yomu kubaseeka abamanyi beddini y'obusiraamu abanene ennyo awatali essaawa eno gwensubira nti alinnya mu bigere bye kubanga yaleeta ebyafaayo okuva ku Adamu n'abireeta paka ku nabbi Muhammad ne basahaba bonna n'abateekamu n'abaddako okisegedde ekitabo bakiyita al-bidaya wa nihaya kankiwandiika omanyi Imam al-Hafiz volume y'okubiri nsangawo hadithi page ki ndi ku page nga tuwagala kati tukyagala nnyo kugamba muntu kwogera kintu ndi ku page 397 wendi waliwo hadithi oba qiswa وهي قصة طويلة ذكرها الحافظ أبو نعيم في الدلائل أبو نعيم gwenjagala okwate ono ekigambo kikulu nnyo wathabata fi sahihi ekigambo kino kyakakasibwa ddala mu sahihu mu hadithi ki entuufu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nti mazima nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bimadaris al-yahudi yagenda mu masomero g'abayudaaya abakafiri abayisirayiri yagendayo nabbi faqala lahum n'abagamba nti ya mashara al-yahudi bannange bayisirayiri mmwe islamu musiramuke fa walladhi nafsi biyadihi ndayiddo yawaniridde omukono gwange omutima gwange mu mikono gye ye Allah innakum latajiduna sifati fi kitabikum mazima mulaba ebitendo byange mu bitabo byammwe wallahi Allah yatuwa obusiraamu kubanga sheikh naam kino mbadde sikimanyi nabbi yennyini yagenda yabasomeseza n'agenda abatali basiraamu we bali n'abalumba we bali n'abagamba atya n'abagamba nti mazima mulaba ebitendo byange mu bitabo byammwe jjukira ebitabo bino byabagamba nabbi yali akimanyi bulungi nti biri mu harifa already bikyusiddwa ekiraga nti bikyusizza ze aya zetumanyi fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba bi aidihim obedda mbikule nobo Qur'an nabasinga bazinda kasero wali zijjudde Qur'an yafunulwa abamanyi teri muzikiti wano mu Uganda agamba tisimanyi nobo Qur'an nini unyiza kino seka kyaleese ya ena abagivunula bamanyi sikiwanti nobo Qur'an abagivunula go basinga kubanga abamanyi bano bentunula wano Saudi era line yino yokana 17 ira bagireese wano ninga abagireeta abasajja bamanyi ate nga bagitegana mu Qur'ani munda ekimu kubyewuunyisa kati tunakafuwaza kisaliita tunakafuwaza nasoludini yakalate kati mpulira gamba ate mpulira kati nebaza alhamdulillah Sheikh abuzize ekibuuzo ddala tewaliwo obujulizi bwonna mu Qur'ani bulaga nti tuyinza okusoma ebitabo by'abatali basiraamu
ne tubalaga obujulizi ne basiramuka. Njagala okwate Qur'ani yo obikule Qur'ani yo mu sura eya 37 surati as-Saffat jinyagadde tutandikireko aya eya 53 eye 10:53 10:53 negwe sikugana oyinza n'okutandira ku 10:50 kwennyini niyo olw'obudde insha Allah 10:53 wetuba tutandikira. Aya yegamba nti astafal banati alal banin. Allah yali agamba abagamba nti Allah azaala waqadallahu wa innahum lakadibun. Abagamba nti Allah azaala era eyo gyendese waggulu egamba nti bagamba nti Allah azaala wa innahum lakadibun, mazima bakola ki? Balimba. Naye wali n'abuuza ekibuuzo nti astafal banati alal banin, ddala Allah bw'aba azaala yeeyawulira kuzaala babuwala ku balenzi, azaala bawala oba azaala balenzi? Ekyo ekibuuzo Allah yali tayagala ansa. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo naye nga ayagala kuwakanya nekyozze nakyo. Era ne Allah yabuuza nga ayagala kuwakanya ekigambo bo kye bagamba nti akola ki? Azaala. N'agamba nti maalakum kaifa tahkumun. N'agamba waayo ebintu mubitegeera mutya? Ennamula yammwe nga nzibu. Okugamba omutonzi atonda ebitonde nti ate amala n'abizaala. Obeera nga agambye omubazzi abajja ekibajje nti ate akizadde. Allah kyavuuza nti maalakum kaifa tahkumun. Bannaye mulamula mutya ebintu mubitegeera mutya? Am lakum sultanun mubin afala tadhakkarun. Temusobola kufumintiriza, temusobola kuddawo ne mulowooza nti ekizaala nakyo kiba kyazaalibwa era bitonde bye bizaala omutonzi yatonda butonzi, ekyo temusobola kifumintiriza. Am lakum sultanun mubin. Oba muyinayo obujulizi obw'olwatu obulaga nti Allah azaala. Allah yakozesa ekigambo sultan nga sultan tukikozesa nga tutegeeza obufuzi, naye wano yakikozesa mu Qur'ani nga ategeeza bujulizi. Naga nti am lakum sultanun mubin, waliwo obujulizi obw'olwatu obulaga nti Allah azaala. Kale Allah n'abaga nti fa'atu bikitabikum, muleete ekitabo kyammwe. Bwe kibanga ddala Allah azaala, muleete ekitabo kyammwe tukakase nti azaala. Kale muleete ekitabo kyammwe. Bali be baleeta ekitabo kyabwe. Fa'atu eyo fi'lul amri. Fa'atu muleete bikitabikum, ekitabo kyammwe in kuntum sadiqin, bwe mba mwogera mazima. Bwe bakireeta tukitunuulira butunuulizi. Tulina okuba n'obujulizi obukwata ku kitabo kyabwe, naffe tubeereko kye tuzeeyo akasaale ke babadde batufumita tukazeeyo mu mibiri gyabwe. Amakulu tuleete obujulizi tubuzzeeyo bo gye bakola ki? Tubalage nti nno kye mubadde mugamba, kye mubadde muwakanya n'ekitabo kyammwe kikikola ki? Kikyogerako. Kugamba omuntu n'omukubi omuggo gwaleese aze kulwanyisa. Ye omwana omutakulu omuggo gwaleese ate bwemumazeemu amaanyi. Ekyokulabirako seeka kyangu. Senga gwe olwaliro mukulisa yakusanga wali n'akuleetera Bayibuli. N'akuleetera Bayibuli n'agamba nti Bayibuli eragira okubatiza. Bayibuli eragira okubatiza bwino wuuno. Olina ky'owuliramu. Era osigala nga bw'okola ki? Nga bw'obadde. Naye kaleeta Qur'ani naga nti mu Qur'ani mulimu aya eragira okubatiza yiino. Wane Bukhari yiino, wane Muslimu yiino. Kikwetaagisa okuwuliriza ebigambo bye n'okubeera nti oteekayo amagezi okulaba nti omusajja ono alimba oba ayogera mazima. Kati naffe buli tusoma ebitabo by'abatali basiraamu bateekayo amagezi ku bye tuwogera. Bwe tusoma Qur'ani baga nti naffe tulina ebyaffe bitukwatako. N'olwekyo Qur'ani tebagiteekako magezi. Era aya nnyingi nga Allah agamba nti nno bwe baba basomebwa Qur'ani beekuutirigana nti la tasma'u lihadha al-Qur'ani, temuwuliriza Qur'ani era mugifuula eby'omuzannyo oba oliawo muwangule. Okitegedde ekyo Allah yennyini yakitegeeza mu Qur'ani. Agamba sayo saagala. Era ekimu kaleete bukedde nga wali obujulizi ye bwayagala okwesembesa nga buli mu lupapula lw'amawulire. Tetugamba nti nabbi teyasoma ku bukedde. Okujjako ekyo kiba kiraga nti toli mukugu. Okitegedde omukugu yenna alina okunoonyereza ku mbeera eyakajjawo n'eyajjawo edda. Ekigambo ekyo kyennyini kisangibwa ne mu sharihiya Fathul Bari, sharihiya Bukhari eya Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani. Ali yatuwa amagezi n'atugamba nti hadithu nnasa bima ya'rifun. Bwe mbanga mwogera n'abantu mwogere nabo ebintu bye bamanyi. N'abuuza nti aturiduuna, abange mwagala ayakidhibu Allaha wa rasulahu, mwagala balimbise Allah n'omubaka nga mubabuulira bye batamanyi. Amakulu bw'aba amanyi Luzungu
fuba okulaba ng'ofuna luzungu era lwoyogera naki naye netuyogera naye ate luwarabu yogera olulimi lwakola ki musobole okuwuliziganya ekyo kiba kitegeeza nti bw'aba dokita bwe tugenda okwogera naye tetumusindikira musindisi wa kigaali tumusindikira dokita munne amwe ebyokulabirako bye bamanyi byonna bw'otakola ekyo obanga asekudde amazzi aya eri mu suratu ey'18 aya eno eri ku namba yakuna bwembasa erabidde egamba nti wayunzira alladhina qaalu ittakhadha allahu walada aya eyo nkulu nnyo suratul kahfi egamba nti kati mugende mutiise abagamba nti Allah alina omwana naye ekyennaku olwaleero ebintu twabikola vice versa Christmas bwetuuka si lunaku lwe bagamba nti Katonda azadde n'ennaku endala zonna ate abasiraamu nga badda mu muzikiti nga batandika okwesomesa so nga balina kufuluma bweru bagende bagamba abagamba nti Allah akola ki kati wayunzira alladhina qaalu mugende mubatiise alladhina qaalu aba bagamba nti ittakhadha Allahu walada bemba mutiisa kati osanga omusajja shekhe mumanyi ngate azze ku basiraamu ate abasiraamu abatagamba nti Allah akola ki n'ategeka ddalasa nnene nnyo olunaku tulina ddalasa omulala n'agamba nti ntegese mawuledi nnene nnyo tugirina olunaku olwo kwegamba ogenda kitunuulira nga Qur'ani kyegamba ate ye kya aradha otegera kwegamba kyavaako Qur'ani egambye mugende mubatiise alladhina qaalu tosobola kusanga mu basiraamu kibinja kigamba nti Allah azaala ma lahum bihi min ilmin kyebogera tebakiinaako kumanya ne bakadde baabwe ababakulemera naye tebakimanyi kigambo kinene kibi nnyo ekifulumira mu kamwa kaabwe nga bagamba nti Allah alina omwana iyaquluuna illa kadhiba tebalinayo boogera okujjako okulimba obulimba obwo osobola obugirawo mu muzikiti olina fuluma bwe